Silver Obo omutuuze ku kyalo Mela mu district ey'e Tororo kyajja afiirwe maama we. We tutuukidde ewuwe ng'ab'ekibiina ki Opalakan Fundraising Group bamukyaliddeko okumukubagiza ssaako okumubudaabuda. Ekibiina kino kye kyayamba mu nteekateeka z'okuziika maama wa Obo. Kyannyamba okugula bye neetaaga nga ttenti, keesi n'okuliisa abantu. Twakozesa obukadde 3. Obo nga mmemba mu kibiina kino agamba tamanyi ngeri gye yandiziise singa ekibiina tekyamudduukirira. Edda twatuulanga mu kika ne twesonda. Twatundanga ente, embizzi n'ebiri mu nnimiro okuweza ensimbi. Twagadde okumanya engeri omuntu gy'ayingira mu kibiina kino. Ebibiina kika kino biwera 38 mu disitulikiti y'e Tororo era nga byegattira mu mukago gwe byatuuma Joint Fundraising Association. Okwewandiisa kwa 5,000 era nga buli wiiki omuntu asasula ennusu 1,000 weekly. The purpose of this saving is to see that kino kyatuyamba ng'ekibiina okugula entebe, tenti, amaseffuliya n'amasowaani. tens, saucepans, plates. Mmemba bw'afiirwa ab'ekibiina beesondamu ssente olwo buli group ku ezo 38 ne ziwaayo $5,000. Wabula mu mateeka g'ekibiina ekibatwala tekikkirizibwa kwetaba mu kuziika omuntu eyesse afudde ng'aggyamu olubuto oba oyo gwe bakwatidde mu bwenzi oba obubbi. Abantu balina okuyiga nti bw'okola ebikolwa bino kibi nnyo mu kitundu mwe tubeera. Ebibiina bino eby'okuziika oba oliawo biweweezezzaako ku mugugu gw'ensimbi abantu gwe bafulumya ng'omwagalwa waabwe azaaye ssaako okuyambako mu kulabirira abakadde ku kyalo.